Obunkenke bweyongeredde ddala era akaliro kalabika kasusse, kacaayi oba kasukaali kalabika muganda wange kasusse, kacaayi kweyongedde obuka. Era munnange kino kiviiriddeko muhoozi okugamba oba okulagira poliisi nti Kabobi mukakwate. Ate era nga munnange sayidi eri ebyo okubyogera kyavudde eri mu lukuŋŋaana oba mu nsisinkano muhoozi gye yabaddemu ne kitaawe nga ali wamu ne Defence Council yonna ne High Command eya UPDF bwe bato General Museveni nga abalambika nga nabo bamutegeeza obunkenke bwe baliko obw'amaanyi ennyo mu State House. Byonna nabikubulidde wano mu mboozi zaffe ezivaako emabega wano ku Uganda at large. Kakati munnange ebyoko bye baateesezzaako ekiteeso kyayise nti nuupu eno yandibadde ewerebwa kubanga muganda wange bagamba nti Ssekawuka kaali kakulumyeko bw'okalaba okadduka, akaali akaami akatono ke baanyomera emitala w'emigga muganda wange kafuuse akayinja mu ngatto. Kati bingi bye beekwasa mu kwagala okuwera oba okuyisa ekiteeso ekya nuupu okubeera nga ewerebwa, era nga ekisinga okwewuunyisa nti baagala kugiwera waakiri omwaka gumu. Ndowooza okiraba era kyekiri mu range, ebbanga eyo lye basuggestinga lye riri mu range ey'akalulu campaign n'akalulu 2026 tiwaakiri bagiwere omwaka gumu. Kale munnange bunkenke bwennyini era CDF muhoozi waali atuula obufoofofo. Kati kino munnange abantu bakyogeddeko mu ngeri nnyingi nnyo, naddala ekyokukwata Bobi Wine bakyogeddeko mu ngeri nnyingi nnyo. Kale munnange tutandikire ku bigambo bya General Museveni oba ku byabadde mu nsisinkano eya UPDF High Command nga basisinkanye General Museveni ne Defence Council. Ebimu ku ebyo munnange, ebimu ku ebyo biri exclusive era nga kyekyali ekinyusi katugenda tugifunza nti ensisinkano eyo yali mu biki ebyaddala eby'omuggundu n'ebigambo bya General Museveni nga batera okubagamba nti munnange omuntu bw'ayogera ebigambo by'ayogedde obeera olina kuwuliriza buwuliriza n'otegeera kiki kyategeeza era osobola okutegeererawo awo, osobola okweddamu ebibuuzo ebingi ennyo kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti wano mu Uganda munnange ebibuuzo biba bingi naye answer ziba ntono. Kale munnange teweerabira aba Hillside View Apartments wali ejjanyi ku Church Ntebe Road Apartments ezinyirira ennyo omuli buli kimu, olina kwetikka bwetisitula otwo twokka na ngoye zo entonotono n'ogenda okwesuulirako mu Hillside View Apartments ku bbeeyi ate ennungi. Eyo nno munnange waliyo buli kimu gwe kiwandibadde weetaaga mu nnyumba, teweetaaga kwettika kintu na kimu, ebisenge ebisukka mu kimu, eddiira erinyirira okuzaama ate kiyungu, mulimu buli kimu. Gwe genda ne famire yo oba gwe wekka n'emikwano gyo. Hillside View Apartments amasannyalaze tegavaako, wifi weeri, ate oluggya lugazi nnyo, compound ngazi nnyo, mulimu osobola teekamu ne tenti awo oba tenti weeri. By the way osobola okubeerako ne bannaawo ne mukolawo n'engeri y'okwokya ku mbuzi ku kibu ebintu byonna ku Hillside View Apartments. Transport bwali bwava ku airport n'okumpimpi awo transport basobola okukunona kugambye tobeera jjinja n'obakubira, tobeera mpigi banimpigi ndi Masaka mujje munnone, kasobeera okumpimpi awo wabwerere transport kuva ku airport kibasinga okubeera nga munnange batutegeeza. Kale Hillside View Apartments weziri nnyo ali ku Ntebe Road ejjanyi ku Church ate Maintenance Palace. Bano nno eno company erina solar systems ku bbeeyi ennungi, ate solar systems ennungi mayi kati solar bazikolerera bazijja na gye bazijje kubanga Bannayuganda baagala nnyo oboolyawo ebintu ebyo bwe bityo, baagala nnyo okutunda ekintu ku ssente nnyingi ennyo ate nga kibi. Ate waliwo omuntu eyakiŋŋamba nti mu dduuka nti omuntu bw'ajja wano osooka mujjirayo kino ekirungi
n'okimulamulira sente nnyingi. Kati bw'akigaana ng'omuggyirayo kino ekibi ng'omugana kino kya sente bwe ziti, kino ekiri dupe, era amala agenze na kino ekiri dupe kubanga kyalaba kyekyo. Kale kwegamba maintenance palace balina solar systems, balina ebyamasannyalaze, balina ebyamazzi. Tuukayo ennamba zaabwe ziri awo, buli gwe njogerako wano oba buli kampani gye njogerako wano ennamba ziri awo, esomako busomi olondeko gy'oyagala. Okosa ne Timo Property Consultants Limited, bano batunda ettaka, bagula ettaka etaliko ndooleeto, ate nga balina abazimbi ab'omulembe, abakubi ba pulaani ab'omulembe. Kale babuuze ku bikwatagana n'ettaka era beesige mu buufu obwo. Okay, tugenda mpola mpola muganda wange, tugenda mpola mpola. Kati munnange bino byetaaga kuyitamu mpola mpola tubirabe nga bwe tusinziira, nga era bwe tukubaganya ebirowoozo nti kiki ekijja mu maaso awo, kubanga Bobi Wine yagamba nti kasukaali keeko naye kalabika kasukaali kasusse muganda wange, nti okwongeramuko kakabe kajiiko bwe kati. Mwolekedde okuwulira eddoboozi ery'omwanguka, mbaweze sikiriza pado aidda bagamba nga pado, nga mpulira basisita bange baba beepena pado pado n'afuuka pado. Kakati ye ne Museveni ayagala gamba pado, era nga munnange okusinziira ku bifo eyo bagamba nti ekibiina kino ekya NUP abamu bagamba nti nedda amaanyi gaakikendeera. Muganda wange, abasajja baali eyo basuggestinga possible ban ahead of 2026 polls over alleged militancy. Nti munnange bano aba NUP oba ekibiina ekya NUP bagamba nti lino gye era byekikola oba ebikola byakyo ng'ekibiina bifaananira ddala eby'amagye. Obujja bubakutte, tebaagala attease attention, capa mugu muntu mulala alina kumwesembereza. Ye bano abasajja tebalina nsonyi. Mujjukira Kitatta bwe yakuba obwana kibooko bwa bbaasi bwali bugendo bakulambula obwali bwambadde red. Kitatta oyo. Kale kati munnange mugenda okwesanga nga paredi ku ssomero nti ebyo babirekeraawo ebya attease attention. Abo we bava, abaana abo bavaawo. Anti munnange jjukira nti yatugamba nti abo bonna abali mu NUP ba school dropouts abalemererwa UPE. Kale kugamba bagenda otuukayo P1, P2, P3, attease attention, attease. Kati bagenda okuva mu P7 awo ndowooza nga balemereddwa, system ebalemye muganda wange. Ndowooza awo Museveni waava ajaga nti bagenda okuvayo nga balozeeza kuko attease attention. Kakati munnange General Museveni yagambye bw'ati nti politicians engaging in practices that intimidate citizens must stop. Tibannabyabufuzi abakola ebikolwa ebyo munnange ebitiisatiisa bannansi balina okulekera. This is not the African way. Eno si y'engeri ey'ekifirika, eyo si ngeri ya kifirika oba engeri abafirika gye tukwasaganyamu ebintu byaffe. The security agencies have discussed this issue and it will come to an end. Nti ebitongole bye ebikuumaddembe byogedde ku nsonga eno era egenda kukomekkerezebwa. General Museveni bw'atyo bwe yayogedde mu bifuutifuuti mwanswinswi nga bali eri muganda wange bwe yasisinkanye Defence Council, yasoose sisinkana UPDF High Command ku lunaku olwasoose lwabadde ndowooza oba lwakubiri oba lwakusatu. Kati then ku lunaku olwazzeeko olwakusatu olwokuna ati n'asisinkana UPDF Defence Council ne boogera ku nsonga eyo era munnange eyo statement yagiddiŋŋanye mu meeting zombi, separate meetings. Kakati muganda wange tuli Kampala Uganda, gavumenti eya Uganda
bwetyo efunye ekirowoozo ekyokubeera nti nno ejjawo mu mateeka ekibiina ekya National Unity Platform, era nga bagamba nti bamaze okulaba nti ekibiina kino kitandise okwesembereza okubeera eggye era ebikolwa munnange byefaanaanyiriza eby'amagye. Kakati olwo nga bagamba nti kino ne kiba nga kireeseewo obunkenke ku butebenkevu obw'eggwanga, era nga munnange okusinziira ku nsonda mu security, mu ensonda ez'amaanyi mu security abaabaddeyo tombuuzaani muganda wange abaabaddeyo nze nkugamba. Kakati munnange bino byonna nga benkutegeezeza nti byabadde mu UPDF High Command meeting, era nga yagikyeyarinze si mulala ye General Museveni kennyini wali mu State House Entebbe. Kakati munnange ensonda ziraga nti security leadership, obukulembeze mu security eya Uganda bwe batyo nga beekubira enduulu eri General Museveni mu kye bannyonnyodde nga bamunnyonnyodde ne bagamba nti bakiyise NUP, radicalization of youth and intolerance towards divergent political views. Kitegedde nga bannyonnyola Museveni kye bamunnyonnyodde nga bamugamba nti NUP erabika munnange etandise okukyusa abavubuka endowooza. Jjukira nti ogwo gwali mulema gwa Bobi Wine, mujjukira bulungi ennyo nga ayogera nti abavubuka alina okugenda nga bakola ki, mulina okugenda nga mutegeera amakulu g'okununula eggwanga. Kakati munnange nti omulango ogwo kirabika abavubuka bagwembuleesinze nnyo. Kakati munnange bwe batyo abavubuka batandise okubeera nga bagenda bategeera meseji ye, obubaka bugenda bubatuula mu bwongo, kubanga jjukira yagamba nzize kubakyaginga bw'onookyajinga essimu, nzize kubakyaginga obanga bw'onookyajinga emmotoka ekozesa amasannyalaze ogikyaginga. Kakati munnange nga amaze bateekamu kyaja ey'obubaka obwo. Jjukira Bobi Wine ng'atambula eggwanga lyonna mu kye bayita first phase, ne bamuleka n'atambula n'abuna eggwanga lyonna muganda wange, naye wano tebamukkiriza, era yayanguyira okugenda eruweero. Yaga nti suubira nti bananzikiriza okweyongerayo nga maze okufuna era ensonda ng'era ensonda ezatubuulidde biki ebyabaddeyo, era ng'ensonda zimugambye nti munnange yanguyirizaako nabo gye bali tiyanguyiriza kubirira mangu, kubanga ogenda eruweero n'agenda eruweero Museveni gye yatta abantu abayitirivu ennyo. Eyo nno speech yali nzibu nnyo, mujjukira bulungi nnyo, yali nzibu nnyo, era yatutegeerera nti ayagala tutusibako kitabo kyo kiwaddanga. Muganda wange tugamba ti ebirombe bya gold byonna bekitaba kya Museveni kiba kya Janet Museveni, bekitaba kya Janet Museveni kiba kya Muhoozi Sodo Sale, byatayogera nga tebiriyo muganda wange. Abasajja nga bawulira, era munnange ebyaddirira byebyo toddamu, era nga bali ku nsonga eyo eya radicalization of the youth, era nga bagamba nti abataddemu kye bayita intolerance, obutagumiikiriza, ate nga bo baagala babagumiikiriza. Bannange ebintu ebyo biyinza okukozesa sabo baagala babagumiikirize nti abantu babeere mu mbeera embi nga babagumiikiriza bo se babaloodi bali eri bakinaguka ku bicepere. Kakati munnange era nga bagamba nti bino byonna nga abayingizaamu kye bayita divergent political views, endowooza ez'ebyobufuzi ezitakwatagana nabo bye baagala, eziva ku mugendo bo gwe baagala okubeera nga babavugirako. Byebyo abasajja bye beemulugunyizaako era General Museveni mu ezo meetings ebbiri
eya UPDF High Command n'eya Defense Council zatudde ku nnaku bbiri ez'enjawulo era twazogeddeko muganda we kakati tuli munda muzo twongera okubeera nga munnange tuzisima akawunvu n'akagga nkutegeezezza nti ekirowoozo nga bwe kiri nti baagala waakiri Nuupu ewerwe baagala waakiri ewerwe olw'ensonga eyo ate era ne Muhoozi bw'atyo nga avudde eyo n'atiisatiisa nti Kabobbi ayagala poliisi ekakwate ekamutwalire tugenda kuba munaebera tubitunulamu mu mbuzi yaffe eno ey'essaawa eno kakati munnange Museveni ng'amaze okuva mu miitingi ezo bw'ati akkira omutimbagano era awo yawandikidde nga yagala nti kyeyise protection of democratic space from intimidation ayagala demokrasiya abugirizibwe oba akuumibwe kwabo ba politicians bagamba abatiisatiisa bannansi era yagambye nti I emphasized the need for discipline for disciplined democracy in Uganda. Jino Museveni ekyo yakisimbyeko essira ekya demokrasiya ow'empisa mu Uganda era n'agamba nti NRM yo ekyo munnange ekisoosoowaliza ddala disciplined democracy demokrasiya ow'empisa naye bannange n'omusiiwuufu w'empisa ajja kusi waliwo abantu abakuba obwana omuntu ayinza okukyala ewantu oba katugeze wali obaddeko n'owooluganda lwo naye ye nga abaana be tebalina yadde n'empisa yadde n'okubuuza tebabuuza naye ate aba banne ajja bayisaamu empiyo oba tebamubuuzizza olw'okuba nga simanyi bakola batya naye nga bw'otunuulira ababe muganda wange ng'omugamba lwaki tosooka kugamba bali ate osooka odde ku bano kubanda baababo ne muwala waayitawo buyisi tabuuza bantu takola atya bwe bityo naye nga ababe tabalaba alaba ba banne ekyo nsuubira okuba nga buli omu yali akirabyeko kubanga Museveni agambye nti ayogedde ku African way agambye nti ekyo kye bagezaako okukola it's not African way so bwe tebakikola mu Africa kati empisa zaffe ez'ekifirika nsuubira okuba nga ekizampo kyekusigidde wali ogirabyeko nga waliwo omuntu nga ye ebyana bye bisiiwuufo bya mpisa tebibuuza tebikola bitya tebirina kye byagala kukola abagenyi bwe bajja bibeera bibuukirabuukira mu ntebe bikola bitya n'omwana ayinza n'okugamba omuntu tuvaawo mu eyo entebe yange awo entuula nze vaawo biki kagamba nga tebatuula bali abayimiridde omwana bamukwasa ekyokulya atambula dde nadde eri tebamugamba ko tituula awo okuva mu buto tebamugamba naye osangayo abaana nga ye amanyi era boto ye bagiteeka wali oba akakofu ke akakyayi ng'agenda era bwe okateekawo ng'agenderawo olw'omugamba kyayi kale genda kuwa era ng'agenda atuula wanywera kyayi nga bamuwa kyayi olumala omumalawo ng'alongalyoka atambula oba emmere naye osanga omwana ng'emmere bwe bamuwa oteekayo akagundi mu kamwa ng'adduka adda eri ng'akomawo kale ebyo mbeera efaanaganako bwetyo kati Gen. Museveni nga bwe nkikunnyonnyodde ekyo kati kikyuse bukyusa kikyuse bukyusa kati ani ayigiriza munne empisa ani ayigiriza munne empisa jjukira nti bano abaana bonna 80% bakulidde ku mulembe gwa Gen. Museveni kati bikiba nti busiiwuufu bwa mpisa ate nga Gen. Museveni yatugamba nti yakimanyi nti aba bawagira Nuupu ba drop outs ba UPE yatandika ddi kakati who is to blame kakati munnange tweyongerayo mu bigambo bya Gen. Museveni saagala mboozi yaffe ewanvu ennyo naye embeera teyeebeereka kubanga ebintu bingi nnyo ebyokutunulamu kati agamba nti bannabyabufuzi baba politicians abeenyigira mu bikolwa ng'ebyo ebyokutiisatiisa bannansi ebikolwa birina okubeera nga munnange bikoma era ng'ategeeza nti eno si engeri y'ekifirika security agencies nti bamaze okubeera nga badisikasinga ku nsonga eno ensonga eno bagyogeddeko era n'agamba nti it will come to an end egenda kukoma kakati bw'atyo
n'akuba omulanga eri abavubuka okubeera nga basoosowaza nnyo okwagala ensi yaabwe era nti batunuulire nnyo emiramwa egya National Resistance Movement, emiramwa egya National Resistance Movement, n'alabula obutateekebwa oba obutayingizibwa mu bikolwa eby'effujjo nga beerimbise mu political activism, nga beerimbise mu kuleeta enkyukakyuka mu byobufuzi, mu kuyisaawo ebiruma abantu n'ebirala. Ti ebyo temubyogerako ebibaluma kyategeeza. Abagera ku bibaluma oba bakola ki unemployment n'ebirala temubyogerako. Mbu kubanga abo baagala kuleeta bikola bya ffujjo nga beerimbise mu ekyo. Kakati Museveni comments ezo zazze oluvannyuma lw'okukwata abawagizi ba NUP ne officials ba NUP era nga abamu bali ku misango eminene ennyo, serious criminal charges, era abamu ku abo tubamanyi bulungi nnyo nti akulira security eya Bobi Wine ono nga ye Edi Mutwe yabavuddeko bamucharging emisango wali Masaka High Court eja robbery egy'obubbi, era bw'atyo ne bamusiba mu kkomera eri Masaka gy'ali ku rimanda. Abalala kuliko bammemba ba NUP era nga bali ku misango gya bubbi. Kuno kuliko Akireewo Kivumbi, Gaddafi, Mugumya ne Smart Wakabi. Kakati ab'obuyinza bagamba nti gurupu eno yensaale mu kutegeka effujjo, incidents ez'effujjo eza violence, era nti kino kyeyoleka ku mukolo ogumu oba ku mikolo egiwerako gwe baasose nagwo. Bagambye nti mu kuziika Sseggirinya eyali MP wa Kawempe North, era nga bagamba nti bano kati baafuuka abakozi b'effujjo, naye nga bw'okuba ekifaananyi ku biki ebyaliwo, kubanga Sseggirinya yali mubaka wa NUP era bagenda kumuziika bo ng'aba NUP. NRM ng'ekozesa mpuuga ne baagala okubba omulambo, ne beefuula nti bali balwanidde omulambo, naye ng'ekituufu kiri nti bali bagenda kuziika muntu waabwe eyafa mu circumstances ezitaategeerekeka. Ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti bano be baamusiba ne bamulemeza mu kkomera, omusajja mulwadde, obulwadde ne bumusukkako n'ayeba ekyamuviirako okufa, era n'ebbalamu n'ajja mu palamenti ne yeetonda, naye ng'ate omulambo bagwagala for political mileage. Okitegeera, bagwagala bagukozese mu byobufuzi. Kati Museveni ayogera ku discipline. Kakati munnange ebyo byonna ye Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president w'ekibiina ekya National Unity Platform agamba nti bino byonna biri politically motivated. Bino munnange birimu ebyobufuzi ebya ddala, okuwaayiriza n'ekigendererwa ekyokunafuya popularity eya opposition politically. Kakati munnange ba officials abamu ababadde mu meeting ezo Gen. Museveni yabaddemu eya Defence Council ne UPDF High Command, bwe batyo nga bagamba Gen. Museveni, bamugamba nti bannange NUP twagala ffeewerebwe, n'omukulembeze waayo president wa NUP asibwe, baagala asibwe. Bino njagala tubitunuulire era nga bireflectinga bulungi nnyo ku kya Dr. Kizza Besigye nga bwe ngenda okubeera nga nkunnyonnyola muganda wange. Kakati bano nga bagamba Gen. Museveni baagala NUP eweerebwe, it should be banned and its leadership jailed. Kitegeeza nti bakwata Bobi Wine okumusiba, bayinza n'okukwatayo abalala awo nabo ne babasibirako nga bw'olaba ekiri ku kya Dr. Kizza Besigye. Kale era nga bagamba nti waakiri, wuliriza, bagamba nti waakiri emirimu gy'ekibiina kino ekya NUP giwerebwe okumala omwaka mulamba, bamale okuva mu kalulu nga tebayinaawo main opposition
eyinza kubakola ki nga basigazzaawo eno era ojja kulaba Mpuuga awo nga era kati awo bwe tuda tuddayo bwe mba nzizayo akatambi emabega omuntu eyabagamba mujjukira Huduseri bwe yagamba nti bbiri nga tuvudde mu 2026 Mpuuga yajja okuba leader of opposition. Kati bamaze okukwata Bobi Wine bamaze okumukwata n'obukulembeze bwano bakutte kati Mpuuga ye already ekibiina kyakiwantisizza ekya Democratic Alliance era bwe batyo ogenda okulaba nga bakiyingirizaamu abantu ntwawo bakajjabo n'abalala n'abantu tebajja kubawa definitely naye olwokuba nti munnange be babeera baliwo kati ugenda okwisanga newankubadde abaalinayo batono nnyo mu paalamenti naye nga ye opposition eriwo ne waba alinayo ababaka 10 oba 5 era ye opposition yakola ki ebaawo kiba kitegeeza be babeera ba leader of opposition. Kakati awo mbadde nkuzayokko mabega era n'ebyo ebibadde byogero tujja tubigattagatta kubanga nabagamba you just listen awulirize newankubadde amawulire gaba mangi naye tugezaako kuba nti tukuŋŋaanya ebintu bino tube nga tubegobereganya tutegeere muganda wange wa gye tulaga. Kakati munnange Chief of Defence Forces Gen. Muhoozi Kainerugaba yabuvuddeko bw'atyo yalabudde obukulembeze bwa NUP era n'alabula Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'amugamba nti gwayinza okuddako mujjukira bulungi yaga nti you might be next gwayinza okuddako gw'olowooza ebyo yabadde abijjawa twongera okukakasa biki ebyabadde mu meetings ezebbiri Gen. Museveni asisinkanye UPDF High Command ne Defence Council awandise ku mutimbagano ne Muhoozi naye azza awandise ku mitimbagano naga nti gwayiddako you might be next nga bamaze kubeera nga bakwata Edi Mutwe. Kakati munnange era Muhoozi bw'atyo yayogedde ebigambo n'agamba nti neebaza nnyo komanda waffe omuzira ennyo Commander in Chief His Excellency Kaguta Museveni byabadde bigambo bya Muhoozi n'agamba for his wise guidance to the High Command and the Defence Council we will never allow hooligans and puppets to come anywhere near power. Tetuligenda kukkiriza biddole ne bakireereese okusemberera obuyinza nga amaze okwebaza Gen. Museveni n'amutenda obuzira. Kakati n'ayongerezako n'agamba nti we are going to smash them once and for all. Tugenda kubamalawo, tugenda kubakurashinga, tugenda kubamementula obutalekaawo yadde era tukikola lumu kitegeeza nti tujja kuba bagenda kuba one shot bagirewo ddala ekyo kye bayita ekibatawaanya Bobi Wine ne NUP. Kati ye strategy ye plan gye bazze era nga gwe mulamwa ogwa Defence Council okutuula ne UPDF High Command byonna bwe bati munnange babitubuulira nga naffe tugezaako kubeera nga tubirova okuva mu nsonda ez'enjawulo n'okuwuliriza oba n'okusoma ebyo bye bawandiika ne bye booyogedde. Kakati munnange mu kabonero akalala okweyongera ku nsonga eyo kitegeeza nti munnange gavumenti embeera egitabuseeko pressure esusse era nga mu ntandikwa kye basooka okukola nti abantu abamu kye baatunuuliranga balowooza kiri ku Dr. Kizza Besigye biki kitegeeza nti okukwatibwa ka Dr. Kizza Besigye awe kugiramu ssaawa zino ali luzira ku misango gya treason egy'okulya mu nsi olukwe. Essaawa zino ali luzira kitegedde ali luzira kitegeeza nti eno plan ebadde orchestrated okumala akaseera bagitegese kumala akaseera era nga erina ebigendererwa by'amaanyi oba oli awo kutuuza Defence Council ne UPDF High Command just kuttaanya kulaba wabi batuuse naye kino tebakipulaaninze leero oba jjuzi lwe batudde kibadde kiwanvu natuukira mu 2026 twagala opposition ebeerewa kubanga baatugamba tejja kubaawo era Muhoozi yatugamba jjukira nga bakutte abakakiiko k'ebyokulonda aka NUP bwe babakwatira wali erungala wali Masaka Road. Muhoozi yagamba in fact bo bwe baavaayo baatugamba nti nno abasajja baabagambye nti
Nope egenda kubeera smashed mu mwezi gumu ebiri, ejja kuba tekola ki teriiwo. Kitegeeza nti already ekyo kyali kipulaning okuva amabega eri, newankubadde kati nti kibijje mu mawulire mulinga ababirabo bulabi, ate nga kyaviira ddala ku Gen. Museveni eri nga ajja ayagala kuyerawo opposition. Bobi Wine mu mbeera ye yajja mu ngeri eri unexpected, tebamuteebereza nti alibaawo. Muganda wange kakati bano jjukira Besigye okumukwata bagamba nti ye ne banne benyigira mu bikolwa ebyokwagala okutta Gen. Museveni mu nkotiisa ez'okuggyawo obulamu bwa Gen. Museveni wamu n'okubeera nga bakyankalanya national security. Era nga munnange sayidi eno eya Besigye eya opposition bo bagamba ekyo si kituufu. Kakati munnange newankubadde tewabaddewo official announcement naye ebyayogeddwa byonna nga bwe nkutegeeza nti ne mu ne mu meetings ezo Museveni nga basisinkanye bakyogeddeko ne bamutegeeza nti bannange NUP baali badde bajuwira wakiri omwaka abakulembeze be bakwatibwe basibwe wakiri ki. Era omuntu omu yagamba nti Dr. Kizza Besigye okumuta tujja kumala kuva mu kalulu ka 2026 bwe tunaavaayo Dr. Kizza Besigye asooka ateebwe olwo alyoka akole ki ateebwe. Kakati bapulaninga okumwongerako abantu abalala era munnange bano nga basinziira mu section eya 56 akawaayiro ak'okubiri penal code tuli mu constitution kati, era nga gye buvuddeko bakikozesaako okubeera nga aba outlawing nga basangulawo oba bakomekkiriza ebikolwa ebya activists for change. Mujjukira bulungi FOC 2012 era nga basinziiraawo okusinziira ku ngeri gye yali ekolamu emirimu gyayo, basinziiraawo FOC ne bagiwera. Abamanyi kisinde kya FOC mu kiseera ekyo 2012 era bema zizzaayo katono emabega gavumenti yanenya aba FOC okubeera nti nno baali bagezaako okukuma mu bantu omuliro, okubaleetera obujeemu mu bantu. Era kino munnange nekireetera Attorney General eyaliwo ebiseera ebyo eyali Peter Nyombi okubeera nga ayisa a declaration of unlawful society. Tuli mu mateeka muganda wange, babiwandika babiteeka bivaayo nga bali baagala kunyigereza ludda luvuganya, naye bwe biba nga bo tebigenda ku bigendererwa byabwe nga bagenda mu amendments mu parliament nga bakola bakolamu amendments ennongoosereza mu constitution. Kakati buno obwaire bwo oba babugenderako nnyo muganda wange munnange. Mu kiseera ekyo tuli 2012 tuli ku activist for change FOC okuwerebwa mu biseera ebyo kyava ku kinkugambye bayita mu section 56 akawaayiro ak'okubiri of the penal code. Kakati biseera ebyo Kayihura yaliwo ye general chief, yali police chief IGP General Kale Kayihura yaliwo, era bwatyo yawagira nnyo ekyokuweera FOC era ng'agamba nti ebikola byakyo eby'effujjo bino munnange byeyoleka ku ba activists aba gurupu eyo. Kale n'akakasa nti erina okubeera nga ewerebwa, era mu bigambo bye ekiseera ekyo yagamba nti poliisi nti erina olukusa okukkiriza gurupu yonna okubeera nga ekola emirimu gyayo kubanga ddembe lyabwe singa babeera bakubye enkuŋŋaana eziri mu mateeka. Kayihura bw'atyo bwe yagamba, naye n'agamba nti events nnyingi bwe zitandika okubeera nti no zibeera violent kati nga ku case eya FOC mu kiseera ekyo bo nga bagamba nti ebikola byayo byali bya ffujjo nakwagala kuteeka bujeemu mu bantu. N'agamba nti bagiweze basinzidde ku ground ezo ne bagiwera byaliwo
twogera mwaka 2000 mwaka 2012 kakati munnange Nope yegamba nti okugisibako okubeera nti ebikola byayo bifaanagana n'ebyamagye bagisibako matugambo zikugiriisango tebiriiyo era nga bagamba nti bo bali committed nnyo ku peaceful and democratic change baagala enkyukakyuka ey'omuggundu okusinziira ku ggwanga lino oba mu mbeera eggwanga lino mwe likulemberwa naye ng'erina kubeera ya mirembe era ng'eyitamu demokurasiya peaceful and democratic change gye baagala kakati munnange ebigambo bya Muhoozi tugenda kubiyitamu tetuyinza kubireka ebyokutiisatiisa okukwata Bobi Wine kubanga byonna biri linked ku kino naye kwegamba ojja okukyewuunya nti abavubuka bano bonna betwogerako baazaalibwa ku mulembe gwa General Museveni nga bwenkugambye nti ebitundu 80 ku buli 100 naye lwaki mu myaka 40 gino gye tulimu NRM kasokedde ng'ekwata buyinza abavubuka bagamba nti nedda tukooye kuba bonna bazaalibwa ku mulembe gwa Museveni bagamba tukooye kakati gwe boogezako munnange okukurashinga nga bw'olowooza nti ngenda kurashinga generations ezo kubanga teri generation yemu okitegeera zonna zigamba tukooye ne be bazaala abapya kati kuba bagamba ti enkuŋŋaana za lupu zibeeramu bwana buto kakati nabo bakuze we twogerera bano abaali bagamba change ku mulundi guli Museveni agende weebali katate beeyunzeeko n'abalala bali abaali abato abaali mu myaka 16 15 nabo kati batuuse mu myaka egikola ki egironda era bagenda kujja bakole ki balonde kakati okurashinga groups ezo generations ezo muganda wange nsuubira okubanga ate emberenge egenda kugagira ddala jjukira nti bano balina endowooza egamba nti nno abo bavubuka just batonotono bava mu bubugabuga nti bwe buloola akabuga mu Uganda nti abavubuka abo batonotono bava mu bubuga obwo naye bw'ogenda mu countryside mbw'osanga aba NRM nnene nnyo eyo kati ne twebuuza nti we wasinga abantu kati awo batubbira naye ng'ekituufu kiri nti ne mu byalo already Nope gyeri era enkyukakyuka message abantu bakola ki bagirina kati bugattako mu bibuga kiba kitegeeza nti Uganda yonna eba yaggwawo dda eyogera ekintu kimu twagala nkyukakyuka twagala kununula ggwanga lyaffe era ku bizibu nga basinziira ku bizibu already ebirambululo obulungi abampembe be batayagala kubeera nti abantu bamanya oba bagoberera kakati munnange mu bufunze katuyite mu bubaka bwa Muhoozi era Muhoozi nga bavudde mu meeting ziri katwongera okukakasa kiki ekipulaningi kiki ekifumbibwa towakana muganda wange towakana kubanga bano abasajja balungi nnyo mu kutegeka abantu baagala okukola ekintu ekitiisa nabo bakyali awo ate tumuleke katutegeke abantu tubasomese engeri Nope gyeri violent era ebikolwa byayo engeri gye biyinza okututwala mu kiseera ekibi ennyo ebikolwa eby'abantu kireereese tamanyi ddembe lye kireereese talina rights kireereese alina kutulugunyizibwa kireereese alina kuyisibwa atya ekyo nakyo kibuuzo kiri awo kakati munnange Muhoozi bw'atyo yakidde omutimbagano ng'ayagala Bobi Wine akwatibwe nga tuli mu makkati egy'obunkenke obw'amaanyi ennyo mu mbeera ey'ebyobufuzi bwa Uganda political tension kakati tuli mu mbeera ey'akacaayi yagamba nti kasukaali keeko oba tukongeremu kasukaali keeko oba tukole ki oba tukongeremu waliwo Mugisha Muntu yabadde ku talk show nga ayogera ku byenkyukakyuka
yabadde ayogera ku ky'okukwatibwa kwa Eddie Mutwi n'ebirala ng'alabula Muhoozi. Kati omuntu omu in fact yabadde ku mukutu gwa X I think na omuntu omu n'akomenti nga n'amugamba nti ffe twali tukwagala naye oli very soft, toli tough. Eno embeera yeetaaga abantu abali tough. N'addamu nga tough kitegeeza ki? Tough simanyi mu bwongo, tough mu kitaafu, n'abaako engeri gye yakivunzevunzeemu awo. Naye abantu baagala omuntu aluma, omuntu agenda mu maaso. Wano Gilbert Bukenya yabagamba nti Bobi Wine alina omutima omugumu, era ekyo bonna kye bamutyako nti bakubye amasasi ne bakola batya, n'akulaga nti amazeeko campaign, ne batuuka n'okutta banne, era kye beekwasa attisa abaana. Ate gwe lwaki otta abaana? Kati attisa n'atta, kubanga gotta ottira mu butanuwa, ottira mu ki? Kakati awo reasoning nayo neekusobera, kubanga nze ntera okubaga nti ebigambo ebimu byakyusa amakulu wano e Uganda, byakyusa amakulu. Nti ojja kukwata emmundu ajja atunduze mu baana abakuba amasasi, adde eri agambe mulaba battisiza banne, mukiraba? Kati ne Yasin Kawuma ti Bobi Wine yamuttisa. Bangi bimusse ate ne mwetta n'okwetta nammwe. Kati era Bobi Wine yabettisa mmwe mu ngeri gye mwettamu. Kakati ebyo nabyo bibuuzo byonna, kubanga nze mba njagala n'embeera nga nange ntuddeko mu maaso gani ogera omusajja n'agenda mpita nange kale nzuuno wange nti oyagala maaso gange nzuuno nga wagira enswiriri bw'ati bwazinyoola muganda wange naganzuuno. Leero nze kati abantu nula mu kawumpo bw'ati engola agikuba mu kawumpo. Kakati munnange twogera ku Chief of Defence Forces Muhoozi Kainerugaba akugambye nti mukutiisatiisa okukwata Bobi Wine kinyaga tuyitemu ate essaawa eno tukomekereze emboozi yaffe eno. Kakati munnange bw'atyo yagala Bobi Wine akwatibwe. Bobi Wine nga akulira oluvuganya era nga muganda wange akimanyi bulungi nnyo, tukimanyi bulungi nnyo. Kati ono ye prominent critic owa General Museveni ne administration ye, ate nga Muhoozi ekyakirabira ddala nga omugugu ogw'amaanyi. Kakati mu bubaka bwe yatadde ku mukutu gwe ogwa X, Muhoozi bw'atyo yagambye, yabadde arefaringa ng'agerageranya ku Kyagulanyi nga rebel leader akulembera ekibiina ky'abayeekera. Muhoozi bw'atyo bw'agamba, era amulaba ng'omuvubuka omuzzi w'emisango, era n'agamba nti nno ono tasaanidde kubeera ng'akulembera eggwanga lino, kubeera pulezidenti wa ggwanga lino. Kakati ekyo bannayuganda be basalawo. Mbadde mmanyi baatugamba nti ne Muhoozi kennyini kitaawe yatugamba mbu nno bwe yeesimbawo abantu ne bamukkiriza, ye tasobola kumugaana kwesimbawo kubanga constitutionally mbu alina right okubeera nga yeesimbawo. Kakati ekyo nakyo muganda wange bannayuganda be balina okubeera nga bakiraba, so si ggwe kubeera nga gwakiraba ti bannange mulaba lwaki osiikasiika. Ffe tetwagala baga too many cooks spoil the soup. Kiraba tetwagala kubeera ng'otuyingizaamu endowooza zo. Kiba kya demokrasiya kiki? N'omuntu okugezaako okupromptinga abantu ng'abateekamu kugamba nedda ng'abakugira, kugamba ayagala okudemonizinga omuntu omu, amusiiga enziro, amufuula ekyonziira nga ye kwegamba alungiye ekiki. Nsuubira okuba nga nekyo kiri unconstitutional. Juzi Mpuuga yali ayogera ku kumukarakita assassinatinga nti Bobi Wine agezaako kumusiiga enziro mbu amuttire kariya ye mu byobufuzi ng'omuntu n'erinnya lye alyonoonera ddala. Kakati bano nabo bagezaako kubeera nga bakola ekintu kyekimu, ate bagamba nti boogera ku demokrasiya. Already bannayuganda basazeewo kubanga anti bagamba nti abantu ly'eddoboozi lya Katonda boogera kugamba abantu kye boogera era ly'eddoboozi lya Katonda. Katonda bw'atyo kyaba ayagala baba kisiritinga batya. Bagamba
abantu eddoboozi lya Katonda tuluwulirira mu bantu okitegeera teyagamba mu muntu yagamba mu bantu eddoboozi lya Katonda. Kakati munnange abantu bagamba ki kuba mufe tubalaba ng'omuntu omu just kuba muli baalubato temusobola kuba nga mmwe abalaba abantu kye batalaba tekisoboka kubanga ebintu byonna bwe bwene byayogera temuliimu kyakyusa byonna bya mazima meereere. Naye simanyi lwaki mwogera ku kubeera ng'ayagala okukuma omuliro mu bantu n'okuleetawo embeera ewakanya so nga ate takutte emmundu mugamba yeefaanaanyiriza ebyamagye so nga ate mwe mwakwata mmundu ne mugenda kyokka ate nga akavubu kaali kamaze okubeera nga kakubwa ne balonda. In fact ani awo abeera asinga okubeera ng'ate yakola ensobi ey'amanyi. Kakati munange bw'atyo yagambye nti police arrest Kabobi immediately. Ti police mukwate Kabobi Wine mukakwate mangu hold him until you bring him to me. Mumukwate paka yunamuleeta wendi kati tukubaka omukutu gwa X busoma butya. Muhozi bw'atyo bwe yawandiise era nga akozesa erinnya ery'okunyoomereza n'okumookinga nickname gye yatuuma Bobi Wine Kabobi ng'omukulembeze w'ekibiina ekya NUP era n'ayongerezako n'agamba nti Kyagulanyi is a fair game for elimination. Kitegeera nti Kyagulanyi muganda wange okumuggyawo kiba fair, kiba kisaanidde okumuggyawo, kiba kikoze eki kisaanidde kubanga bamulabanga muganda wange mbu akulembera ekibiina ekyabayeekera nga bonogamba Koni oba omulala yenna akulira ekibiina kyabayeekera bwe bamulaba era nga bagamba byakola tebiri mu mateeka. Kakati munnange n'ayongerezaako ebigambo ebirala n'agamba nti Kabobi mbu agenda kukakuba akaleke mu kkubiro ne sekukuba mbu akakube nga bw'onoogamba nti nkakube nkaggyemu endowooza zonna ezo muhoozi bw'atyo bwe yategeezezza era n'agamba nti gwe yogera bwogezi ku linnya lyange na linnya lya bafamire yange oba any member of my family oba erinnya lya famire yange lyonna ngenda kukukuba obunnyo bw'enkima obwo bwonna mbuyuwe. Bigambo bya muhoozi alabula Bobi Wine. Kakati munnange Bobi Wine ogwe bagamba omuyimbi obuyimbi n'ayingira ebyobufuzi kugambye nti munnange ono oyinza okugamba nti ayongedde okubeera ow'ettutumu ennyo naddala eri bannayuganda abavubuka n'abakadde bakimanyi era bagamba kimu baana baffe mugende mu maaso. Kakati ono nkugambye nti kakati we tuli opposition agiriramu 5 yonna kubanga ebbugumu lisusse ate era nga libunye eggwanga lyonna era nga munnange kano ke kabonero aka resistance, akabonero ak'okuwakanya obukulembeze obufumbekeddemu okulinnya eddembe ly'obuntu, obubbi, obuli bw'enguzi n'emitima emibi. Kakati muganda wange awo munnange wetuli era wetuli sigenda kubeera nga nsukkawo wano era ebyo nga bwe bikunyonnyodde awo bwe bityo bwe biri muganda wange tulinde bulinzi tulabe kubanga ebintu bino abantu babitunuulira sometimes ne mulowooza nti oba naye kugamba omuntu waba nga atabuddwa biseera ebisinga obungi atera okuvaako waya atera okuyomba atera okukola atya ng'atabuddwa naye gwoba otiisatiisa yaaba atya kubanga mwogera ku politicians intimidating citizens kyokka ate bano bennyini be bali mu kuintimidatinga oludda oluvuganya nti kisobola okubeera nga kikyamu ku sayidi eri eya opposition yokka nga eno si kikyamu bano bo okukikola si kikyamu. Kale awo munnange nze naawe naye ng'ekituufu kyo kiri nti ebintu bitabuse obunkenke bw'amaanyi eggwanga lirina okununulwa si mu ngeri eri soft kubanga abasajja bakwata emmundu okumala emyaka 5 kiba kitegeeza nti era
okubajjako ekyo kye baakwata nga bakozesa mundu ne beetegeka emyaka 40 nga bagula emmundu okuva e Russia nawa nga bazitereka ne bazitwalako ne Congo okwebakinga ezimu M23 yezirina ekyo bazo kinsimattuse kale kinsimattuse kambasiibulire wano kinsimattuse bakita disclaimer kononana bakubuuza tuwulire baba wa mundu kinaki amagambo hozi yabawagira nga tuwulira bwe bujulizi bwennina mwera bammwe